kibazo nembera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Olutindo nina Richard Baguma munnamawulire atakola mawulire bwali tawano loya muganti loya atakola bwa loya atacyakola amawulire nabaga nze Ssemujju ndi munnamawulire gwe tokyali ndi munnamawulire nagenda kusomero nenjiga amawulire ne bampa ekiwandiiko ekikakasa ndi munnamawulire Richard Ssemujju akuteredde vivi Richard munnamawulire ndinjagala gamba ti kibazo munnamawulire no kibazo akola mu mawulire nisi munnamawulire hanze ni munnamawulire nina ne Ibrahim Ssemujju N mwaka wa China municipal mu Kikolo Gwanga Richard buuza abantu bannange nze nga bwe ngamba bulijjo n'obuyinza yennyini buyinza abantu gabasibo ne banya omwasibye mutya Katonda yennyini buyinza naye ate ewa kisa nnyo mwebala kutuwuliriza balamusiza bannange Zemulibuuza abantu basibo ne banyabo balamusiza munyera Mukama Katonda w'ekitiibwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ampuliriza Olutindo ebintu ebyenjawulo naye ngenda kutandika n'ekintu kyanneewuunyisiza President yabadde Busoga n'akwata ku mumwa n'akuba enduulu naga nti buno obwavu obuli e Busoga sibulabangako kino kyatuukawo kitya how come these people have not benefited mu bibuuzo bye from bonna bagaggawale entandikwa emyoga all our programs n'abuuza where have the leaders of Busoga been Richard President yekwasa eno abadde campaigningayo at least on the minimum every once in 5 years ayita mu byalo bya Busoga nga campaigninga kyamusumattuka yafunye galubindi empya omanyi omulundi ogumu nagenda ku IKEA Center nga nina galubindi nengenda nkyusa galubindi bwe nagenda okufuluma bwenti bwe nayimirira we nali nyimiridde ng'okuva eri IKEA Center gye yali nengera mpaka eri nga ku Bank of Uganda konze ngambadde bubi nga neze mbadde nazo mbadde ndaba nga ndaba kwolooze nafuna bwe nayimirira bwenti ku IKEA Center nga nengera mpaka ku Bank of Uganda konze ngambadde bubi. President yafunye galubindi empya simanyi oba yali ayogeddeko nti Busoga tewali bwavu so simanyi oba yayogedde ekipya njigizako okujjukira oba yali ayogeddeko nti Busoga teri bwavu Ssemujju oluusi amuwuliriza actually President nga respondinga ku Dr. Kizza Besigye mu 2016 Dr. Kizza Besigye ndowooza oba mu campaign or thereabout yagaa nti Busoga ye headquarters y'obwavu mu Uganda. President n'agaa nti Besigye yali tamanyi investment ne development gye bakoze mu Busoga. President n'atandika otunnyonnyola how ebikajjo was a major part of the economy eyali egenda okukatapultinga Busoga into a premium place ng'oli agaa nti Busoga ye headquarters y'obwavu mu Uganda. Kati yoyo gwoyogerako bakumu kati webale kulungamya nti yali ayogeddeko nti weriyo investment e Busoga. E Busoga eriyo obwavu obwakubiza President enduulu. Nagenda e Busoga nakagenda e Busoga emirundi egiwerako naye omulundi gumu nagenda eyantwala professor nga ate reverend nga professor wa medicine surgeon ebiseera ebyo ye yali akulira association ya surgeons z'abamuzaale Lubuga gino egyange emirimu gy'amawulire n'ebyobulamu kati bwe tugenda naye nga alina abaana bangi basasulira fees fees njeziweereza nemubuuza naye prof kiki nagamba eno mu family nze kumpi yasobola okuvaayo ate nga nayo sisoli naye nagamba twetooloolemu
nga mu makanga agawerako nga olw'okutya okubba obwo obusolo bwe saagala kwogera nga Hajji ali wano basula nabwo munju because bajja kububba. So ekyokubiri bwe twetooloola nga envunza gyeziri. Envunza kitegeeza ennyumba surfaces za ttaka. Ffe twali tukulanga okwegoba kwe envunza nga tuteekamu obusa nga mumaala obusa nga tumaala obusa nga muyina ente. Yes. Nga tulina ente. So obwavu ebusoga gye buli nti pulezidenti yabwogeddeko kwanza saabiwulidde sijja kukulimba nti gye nabadde mpuliriza rediyo zeeno oba kinga ngoberera amawulire nakumyewo ekyo oba kumakya. So bw'aba agamba nti yabulabye neyeekanga n'abuuza nti abakulembeze ba Busoga babaddewa ebbanga lino lyonna, lwaki Busoga tebenefitinze backwards mu myoga mu bonna bagaggawale mu ntandikwa naye nti programu zonna tuzikoze kijja kita era yavuddeyo akoze commitment nti ku luno ye agenda okwekolera omulimu mu Busoga. nebadde akubaani nange osimanyi wakati nze pulezidenti wange gwemanyi ye Saabayeekera. So nina yabadde mu constituency yaani yawakana naani yabadde akubaani. Nze mu kulowooza kwange eriyo abakulembeze b'e Busoga be yabadde akuba nze bwe ndowooza era okugamba nti nze ŋŋenda kwekolera wano omulimu bagenda kukola byabufuzi naye bwe mba nzijukira nti bwe yeetika ensawo ekkutiya y'essente teyali nkutiya yali yeekutika ekkutiya y'essente nindooza era baali b'e Busoga bwe mba sijjukira bubi kati ndooza agenda kwetikikwa amakutiya amalala era beetegeka ensenene So Wakuma, according to you, Museveni kye yabadde akola is only politicking. nze bwetyo bwendowooza nti alina gwe yabadde aweeka. Ssemujju, President yeekanze obwavu obuli e Busoga. isi nze ntambula mu ggwanga lino ebintu bingi engeri olumu gye mpimamu obugagga nsinziira ku mmotoka zitambula lwensembyeyo kubeera esoloti ngenzeyo mu kalulu newiiki wedde nenzirayo nga ŋŋenda okusanga abantu ekatakwi mu soloti ne disitulikiti eza Teeso ng'abantu abo babanja sente cattle compensation ente zaabwe ezaalibwa nga abalekera ba Museveni balwanirayo bibi n'abakonyi kubanga mini we yabeererawo soloti baali bataddeyo meat packers nga libbi yayagala kulya ennyama eri fresh nga buli lunaku wabuukawo ennyonyi n'etwala ennyama eri fresh egenda eribbi kati bwe tusisinkana abantu ab'enjawulo enakubo naweerezako ne mukyala wange ekifaananyi ngo obwavu obulaba ku feesi y'omuntu n'ogitunuulira neweewuunya nga mbadde sirabangako bantu bafaanana bwe batya ebbanga lino. Olwo oli Teeso? Ndi Teeso naye mu kitundu kye nalimu ekatakwi vice president amyuka Museveni ye MP waayo nali katakwi gye nasanga abantu abaavu nga sajja bakulu bakaddiye ng'omutunulira bwoti ku feesi nga omulabya ddala obwavu bumwetimbye. Kaakati ne mbuuza bannange nti kati bwe bagamba nti no vice president yakiikirira constituency mwoli kikuyamba ki nga ate nze Ssemujju ow'Ekireka nze nzize wano okulwanirira bakusasule. Kati awo njagendawo nga maliriza point eno naye obwavu bwentyo nze bwemutunuulira bwena kyembadde ngezaako nti ekkubo waliwo ekkubo epya kolansi ava ettirinyi n'ogguka epalisa n'ogwa ekkuumi
nobawo naveeka mu nkoli nate okutuuka embaale nogguka epalisa nogenda ekkuumi kolansi nga muliko essaawa gyendi nga nvuga bwe nti nensanga emmotoka emu gyetusinganya nayo kilomita 5 n'endala 3 teriyo mmotoka yadde etwala butiko yadde etwala nswa yadde etwala kirime na kimu kakati nenzirayo wali abatusomesa ebyafaayo abafuzi b'amatwale bateekanga wano Uganda Railway naye ng'ebyobugagga byetwala byabwe nga tebalitaddeeyo kutunda kati Museveni ziri enguudo zaateeka eyo tiziyinaayo kugamba olabire obwavu kuba bw'okwata ku kkubo eridde ewaffe ne baguma olina kunyumiza kwano olumu ku Christmas omubaka akiiki ya disitulikiti gyenzaalwamu ey'Erwengo Ssemujju waaliwo traffic jam okuva e Kampala okutuuka e Rwengo nga bano bagenda mu Christmas abaguma waliwo traffic jam ava e Kampala mpaka Rwengo yali ayagala kuvaamu e Rwengo abaguma bagaa nti woolabira nti traffic jam tagenda waabwe bwe mutuuka e Masaka wali ku total nga zita mazima zikendeeramu katonde kati gweyuyako ngamba Ssemujju yali Rwengo mayiro 3 okuva e Masaka ng'ayagala kukyamagula kasooli naye nga gyamuwa amaanyi atya bwanadda mu layini nga zeeyongerayo gye ziraga nze baguma naliko ewa mu disitulikiti emusigenda kugyogera ngenze ku mbaga ya mukwano gwange epointi gye ntuukako bakulembeze pulezidenti badayogerako mukwano gwange ng'afumye kuyingira muwala we naye nga mu lujja omupaakinze emmotoka musajja nga nawe opposition muli gavumenti Ssemujju gavumenti si Jessica Alupo gavumenti bana abali mu bitongole ebisalawo badirekita ba finance chief executive w'ebitongole bya gavumenti ebisalawo emirimu nze nja kuwa ekyokulabirako nga ndi mu palamenti waliwo omusajja yabeera nga mu electrification ne tulwanagana naye atuwe layini y'amasanyalaze egendeye ku kyalo ewaffe gye banzaala nga ne bodi tetutenagala kale kansindikeyo abantu era in the next 2 years ng'emiti basimba kati awo bamaanyi okusinga ba Jessica Alupo sekandi nagamba nga abantu mu Buganda nti sekandi atasobola yadde okuwa dereva omulimu nga vice president kati omweyagaliramu otya Museveni kyakoze nze nga ndi mukosasi nakola report ku bitongole bya gavumenti nga 42% ey'aba CEO abali mu bitongole eby'amaanyi ebya gavumenti nga bava mu Ankole kati Buganda neddako ba 23 mu North nga bali 90% era gw'okwate kuba emmotoka gy'ovuga nga olina kasongola tosobola givuga mu Lwera kubanga nakasongola namo teziwera ovuga nzero nalinso tokuvuga emmotoka neyingira mu vuga straight 18 negwayo mvuga ya kati ekyo kikutegeeza Museveni ate bino abikola mu bugenderevu nalina emigadde akikira abantu b'ebuvuma n'ensanja w'entenjeru komiti ya national economy ne tugenda mu Ankole okutunuulira twali twewola ssente okukola ekkubo bayita Nyakayita Ibanda lyeriite wa Museveni ewakitula kati bano amanyi baka palamenti omukisa okutambula okulamula Uganda bwe guli niti batambula komiti mbeerako katwali tugenda okulaba kira bano abakola emmotoka ejjinja tuli abantu 45 ku komiti twatuuseyo 7 ku bantu 4 obwavu nga bubasumbuwa nabo bakyali si bwavu palamenti etusasula ne sente zisula ne mu hoteri n'okulya ng'ogenza okola emirimu nekikuyambako okutegeera eggwanga kati nsanjira n'emigadde tugenda mbalaga ewaaba abaguma infact mweyagala okumanya bw'okwata Nyakayita ne bw'okwata Main Road okuviira ddala entungambu ng'ojja olaba ennyumba ezirinaanye ku kkubo omuyanga ndi wano etuli Citizen ne bw'otunulira hoteri eziri e Mbale otunulira eziri e Masaka naye si bano ba MPs bano abali mu bitongole bino ebikawansi abo ate mwabamawulire temutunulayo awo president we yagambye
nti abakulembeze b'abano bali ludda wa abakulembeze bakatakwi okuli ne vice president bali ludda wa bwonga vice president sekandi Ssemujju just kantu kamukoka ndoze ekitundu ekisinza ba PS ne ba under secretary Busoga. That is true. Ndoze ekitundu ekisinga ba PS ba permanent secretary ne ba under secretary mu government Busoga. Atikati okay kyonja kudda mu kitunulire ne wema ntunulire era ngo gyeko obungi ntunulira nawe era we bali byombi bitunulira nze nakala tukiriza Ssemujju ate ekyakinyagalo baddayo waabwe ekyo nakyo tukikirize baguma kinyagalo omanyi tebazaayo n'obuyinza bwawukana Museveni nga atuziza abasirikale be bayomba ebyobuli bw'enguzi nga mukambwe nnyo eri abalala bw'atuuka ku ssale nanga nti oyo namugambye sente ze bamuwadde mu north ntwalya dola gyali 6 namugambye agikozese ku basirikale kyaligonza namugamba nti blood is thicker than water tuse kuwa omusaayi gwoye wamugambye zikozesanga bwalabye abalala otuli bubi mukuyayitanga kyaligonza obuzibu mu magye kakati bafuna basara really tebazaayo in fact omanyi lwaki babufuna bona bw'otunulira eyakyeyaringanga Public Service Commission emyaka nga bwe gigenze n'otunulira eyali head wa Public Service Cabinet Secretary ng'emirimu nga bombi baabo baali beeyo ng'emirimu bagiwa abaana lwaki abaana tebazaayo Museveni bw'asinkana Ankole Parliamentary Group luzindana nga ye chairman Kazola mu kyawo kyola kiteekamu state ababuuza nti bwe mulaba specioza yatandikira ku jjejje bwe mulaba jjejje Odong mulowooza ame kamanda nti naye abateeso baagala nnyo panafanaria oba abajipu ne babuukako ne basaliyuti nga ne bagala tuli mu gavumenti nabuuza nti kamalirizo ojja kuneerabisa muhoozi minister yes yali ame kamanda ekyo kyamagye tukigendako simanyi lwaki kikusiiwa nnyo mulowooza nti specioza vice president but the Catholics the Basoga the women Kazola John Bashaija ayimirira amubuuza nti your excellence is that how you want me to look at your vice president amugana bayise kubayigiriza politics zira mu kibuzo ky'abadogama nti osobola okusanga omuntu nga kibazo yewudi naye nga ate obuyinza abuyina buli bitongole kati gye bali nga sina director ng'ali eri so therefore point yenyagala okukoncludinga mana gye nkugambulire kino bombi kati tebaliyo mu URA omu mubaka wa palamenti omundoza akola na UN oba IMF batuuka babawo emirimu ng'ale nkagina avuddeyo ng'omu akolera wansi wa munne commissioner baba bali mu meeting nga commissioner aleeta essimu agireetera mukama we amugaa nti his excellency would like to talk to you n'amuwa essimu oli n'asituka n'akwata essimu nanga yesa teyababuulira bye baayogerako n'okuva olwo ono eyaleeta essimu yafuuka de facto boss nga bategedde nti oli bw'aba anoonya akuba ku simu ya Ssemujju okuva olwo Ssemujju buli lwe mutunulira nga baba ayogedde kakati nga maliriza point eyo oyagala okufaga ngento nene gavumenti bwe weebeera ng'etambuzibwa omuntu omu ekisooka mu butonde bw'abantu basinaa kunenya Museveni obutonde bw'abantu human beings by their nature are selfish buli muntu asooka kwagaliza bewuwe investigation zinakola ku human resource nga ndi mukosase emirimu egiri professional mu bitongole bya gavumenti gye bakompitingira nga tebalina kyakukola egimu nga gigendamu abantu nga tebava saidi emu naye waliwo yali akulira amasanyalaze nga wafa we Masaka nga abakozi bonna abawansi bano dereva bano booleeta bateetaagisa nga bonna bawamu
omulala yali post office nga webushenyi nga bana abakozi abawansi abatatuuza board abatatuuza ki bona nga yabajjewuwe kati omuntu okujjako nga yeekomako naye omuntu obeera n'omupresident ng'alinga Museveni agaba emirimu gya gavumenti ng'atandikira ku famire ye n'aga omukyala gwe tuula mu education sister we Kajubiri kati gwe public service commission mu Uganda wo sale yesimanyi mulimu mutuufu gwakola wasijjukira nti oba akyali president akyali I am not sure akyajjukira nti akyali kati n'abaana bonna be bazaala bonna ne basooka ne bagabana emirimu gya gavumenti kati n'alyoka awakuba abaguma mukozesa lwakuba nti tuli naye wano si gwentegeeza abagumtegeeza abaguma ono ali wano naye kozesa abaguma ayinza okuba ngaoli eyaleeta akasimu leetaga mulimu kati essente za gavumenti ezigenze mu kitundu pulezidenti mwava nga ziyitira muye ziyitira mu mirandira gya gavumenti gino gye gituusiza nkole era abaka palamenti bakuba benaalembu ate batiitizi obeere ne bali nga babuuza ne pulezidenti era ne bwaba ayagala tulabe byabulimi era alina tutwala waabwe nga talinayo waabagandika kati ngenze etteeso yabatwala mu nnimiro yabatwala mu nnimiro eruweero gwe tulaba nti yatwala bucupa na gaali na bisanja bushenyi bote wano kwe yatandikira ate tuliseeyo ndowooza bushenyi ogeko yatandikira nekwe bote tu ogeko yatandikira kati wano neyeeyongeramu jjiya nze kyendowooza bintu bya mirundi ebiri okusooka abakulembeze bonna abali obusoga oba bananyeza bwereere kukoza ebusoga simanyiyo omuntu ayinza ga nti erikuba likole ne balikola bateekewo kino ne bateekawo kino sipiika ennaku zino sipiika yalinga nga wayenigiyo ng'alinga ffe naye akomplaininga bakomplaininzi talina pawa egamba nti busoga ebadde ne sipiika yalina deputy speaker nefuna speaker ng'abuggula kati eyina oyogedde bulungi ng'akola ki ng'abuggula abakola ebintu tebabuggula nze ne butabamanya kazi gwegegwe nasaba amasanyalaze ne bamubuuza abantu tebamumanyi mu Uganda ne banga nti kati wemulaba ne weeyala nga bwe baba waliyo layini emu egende wabaguma nga ya kilomita 2 asobola okusaliyako ebbiri nezigenda ewamu nengenda netweyala ogenda okweyala anti kakati kisinziira nze bwe mba ngenze nga noonya kintu nsooka kukola buntu bulamu bwekigaana waliwo mukwano gwange omuyalanyumiza mu kyogamu bali mu wapa auditorium ne baleete kutiya za ssente omwogedde kakati nagaye omutampa nkuba enduulu kakati nkomyawo nkuba enduulu kakati nze nange bw'otampa nga ndaba kyoga bakigabibwa omanya ngenda nkuba enduulu ne bannabaala bamanye nti olina kyotuddeko abe naali muti basobola kukuba nduulu ziba mpisa mbi owe naali ngaokuba enduulu babadde mu meeting empya ey'ababaka abapya ekyankwanzi nga abasoga banyonyola Museveni lwaki bamuwangula Bweni yamuwangula nga banyonyola n'amaana abagaa nti mwena temumanyi biri busoga genda nkampinga ebusoga nwanyisa obwavu obuliyo era yatandise kati yakibagamba abaka apya nga bali ekyankwanzi bo baali bamunyonyola kati kitegeezagana enduulu gye yakubye yeeyo olugendo simanyi n'ekyo yakibaganga bali kyankwanzi nga bamugaa nti ekyatuwanguzizza ebikajjo n'ebyennyanja kubanga ebikajjo byaffe ebidibye tebigenda infact awo Uganda erimu ebintu ebinyuma President n'alagira ebikajjo ebiri ebusoga ne tuyisa biliyoni wazaali 10 zipangise loole zibitwala atyaka naye nga nze mukulowooza kwange biliyoni ezo zaali zisinga valiyo ebikajjo bye batwala naye nga tayagala biraba ku maloole nga bipaakinze gutembereza okusoma ebikajjo bya biliyoni 10 kyekitegeeza because was a crisis ebyennyanja kubagoba ku nnyanja kugitekako UPDF nagaeyo si ebitawanya busoga yabimanyi agenda camping eyo omukisa Peter ogw'okutuusa ku bukulembeze gulina bye guleeta kyenkugamba ekyeyeranise nakyo nti bwe nali nkola okunoonyeza nga ndi chairman wa Kosasa
nga bw'osanga chairman w'ekitongole nga we Masaka ng'omu bwe yali abakozi bano aba wansi bonna be bataatuma empapula naye yaleeta abakukyalo kati ab'okukyalo ebali mu gavumenti nga olaba abateeso bayingira poliisi ne bajula buli wamu n'abalango mpaka lwe tulifuna system ng'eri highly professional wano wetukyali watandikira wetaakolwaga obukulembeze bugira ne bukyukako ate Museveni talinga Obote katega yangamba bagenda okunoonya akokolo ng'Obote avuddeko nga balowooza nti waliyo kyolabako n'oga ntutuuse nga teri amini lunasembayo okola ne mukyala we nga n'ennyumba gye bakiremi nga bagibamye ne bw'otuuka Arua mu kibuga kya Amini mulimu street gye bayita Amini Idi Amini talinga Museveni yasooka ne yeetereza n'azimba ekisozi bazimbye entungamo n'akola obwakabaka bwe n'aleeta famire n'agikata mu gavumenti n'aleeta ababaguma n'abakata mu gavumenti banaabala bafunako obusamambiro. Ssemujju Yasinjuma agamba nti kibazo njagala nnyo argument ya Ssemujju but it doesn't add up. Buganda is not as poor as Busoga. Busoga has more ministers currently. Busoga has had more people in government at middle managers level. You need to check government. How come the Buganda they claim is disenfranchised is actually more well off than Busoga? Ssemujju and Baguma, you need also to note that while certain sections of Ankole look to be better off, Ankole has more disenfranchised people in terms of land than Buganda. Ankole is not half as wealthy as Buganda, where you're seated. So look into this as well instead of stereotypes. Nabadde nga tugulawo ekkubo eriva e Namugongo ne liyita Ensasa ne libuka e Bulindo. Minisita Echweru yabaddewo okuligulawo ne mugamba nti nze amakubo g'ekira seegayirira muna musula muno bwe muba temugakoze ebinnya tugenda kubikubira wamu. Katumba Amala alina gyera, deputy we ali Kira, MPs nga 5 nga 3 bali Kira. Kana waganze mbasabira amakubo nga nawe mwine emimwa. Buganda weri wano mulimu ebintu bingi byefuna si lwakuba nti bijja mu Buganda. Bano bonna they are residents here. Genda mu Buganda ey'omukyalo esembayo girabe. Naye bano mu Wakiso ebajjuddemu mu mpigi baguza amataka. Museveni alina okukola ekkuba erigenda ku faamu ye ekisozi. Yes, lwakikole nga nereko yanyo babutambala weriraga. Wano ffe tulina advantage nti ne banaaba tebatwagala mulimu bye batasobola kwebeera. Amakubo in fact gwe tunuya Nigeria amakubo gyagasanga gasingamu obungi nga abantu bagakola kugenda waabwe tebagakola ntino kati bapulaninga Kira. Era tulina ko amakubo makolemu kenda kuzino n'agali mukolebwa okusinga ebitundu ebirala. Tunagambye Echweru nti nze sigenda kujja kubafukamira mu parliament. Bwe mba mwagala kuyita ku makubo gatali makole tugayiteko ffenna. Baguma just ako oliaga nti naye kiki bano Ssemujju abadde asonga kuba middle managers be balina ebisumuluzo ba mu finance abali influential. And for example Busoga ebadde dominating a ministry of works for a while. Baina n'abasajja abali mu local government nga local government yekyakola enguudo. Lwaki tebaddayo ne ba impact ngayo? Kinange kyembadde mbuuza era kyenalimbuuza nze nkubuuza. Kinalimbuuza ne professor kyennabadde nkugamba. Ssemujju anafuyiza abasoga abali mu government. Okay, fine. Naye bw'obanga oyina because ye region simanyi ekyali kukosa sibandigeze nochecking ye region esinza ku level yaba permanent secretary under secretary level mu nkola ya government kati impopula teziyitawo because bafuna bameka babadde ba parliamentarians or even ne bagundi babufuna lwakuba babeera ba politicians. So zibeera political considerations tofakyaga musindika n'omujjawo ate omanyi President Museveni bwakola ye abalansinga kati oli bwatuula n'agamba kino sijja kisayinga muteesa
yali mu ntebe naye tebazaayo. Isi enkola ey'okuzaayo ey'okudda waka nayo kirimu oba kirimu behavior. Kirimu behavior. So kati ffe waffe wadde wasobola okuba nga waliwo advantage biki ne tulina akantu munyankole bakiyita ihatto. Muba mulimu ako ka competition nti ewagundi bakikoze nange nja kikola. Gundi eno bwebanga tebikoleddwa nga muli ku kyalo mwenna tewali akozeeyo naye nga mwena muli permanent secretary waliwo ekiyitako ku meeza Ssemujju muli mu position bazeeyo batandika okuzayo naye kiryoke bwe baba basobola basalawo okubeera mu constituency ya Ssemujju bwena ne ba investing eyo that is okay nakyo kyo tekirina buzibu naye bandibadde nga batunulayo but you see omanyi Ssemujju kyabuuse Wabula yagambye nti president bw'agenda n'akugaa nti abasoga baavu kati president tayaddressinga bwavu ene gwagenza okulwana naye alina gwagenda okulwana naye naye oli bw'aba ajja okulwana naawe nga wamuwadde kuba waayita oluusi nakyo kiba kikolera kibazo. Tunuulira abantu abasinga okulwana ku masomero ga abadde okay njagala owaseesinge kintu eki isi kimu ku bintu ebyasinga okuleetera abantu okusoma ddiini. Yes, eddiini. Naye waliwo abantu abajumbira eddiini okusinga abalala mu regions zaawa. So neba kyova olaba in fact ngamba abantu bulijjo nti mwankole mubadde mu transformation. Families ezabeeranga nga zeziri engagga kiki tezikyali because abo tebasomesa nnyo baana abaana tebasoma bajoganga bajereganga ekintu ky'okusoma. Bano abaali nga baana babaavu naye si baavu nnyo katekisiti musomesa mulokole bebasoma bebatransformize bebali mu bifo baddayo nnyo waka. Ekintu ky'okugamba nze nali ntya looni kibazo nze natyanga looni nga sikwata ku looni naye because nali nteekebwa okugula ekibanja okumpi ne muzeeyi. That was the first loan I had. Nga ndi ku myaka nga 4 emeka nze nga ntya okukwata ku looni nga nja kubeera mu mbeera zange nesijja kukwata naye nga mpulira mmenyeka ndi ku bavubuka b'oku kyalo nze atalinako ttaka nga kimmenya nenyingira looni. Mulimu ekyo nakyo tulina okukirowoozaako. So musobola okuba nga mulimu advantage ya empowerment naye nga ne endowooza ne pressure. Apuliriza Olutindo ngenda mbirango bwenkomawo your national picture. When does the president sit n'atunuulira Uganda yonna? Because babadde bakola programs piecemeal. It's a pity Dr. Kisamba Mugerwa yafa naye bwe natulanga wano ne Dr. Kisamba Mugerwa yanga nti atulina blueprint eyina okukola bino because bwe twamuyitanga entandikwa ndaga nti entandikwa was bakasusonkola mu blueprint. Lunasembayo nga tugaa nti twalina poverty eradication action plan bagitanga PEEP. Nti PEEP yalina motif ng'eyina amagulu yanga nti yali gongolo simanyi ye millipede ye centipede zona zina amagulu mangi yanga nti lino lyali gongolo nti naye twakunyuulako nadzi yokka mwate nadzi ne tugitikka emirimu egitali gyayo gaga nti nadzi ye yalina okukola advisory services ng'olina okukolayo agenda okugaba ssente okutuusa ssente mu bantu ng'olina okukolayo agenda okuzimba storage agenda okuimproving ensigo nga aga nti network kati oluvannyuma mwene Mushesha I think yeyanga nti buno mwali mu Mushesha yanga nti buno obutale bw'olaba bazimba nti originally bwali mu PEEP nga bw'olimu ebintu olina n'okubeera n'obutale naga nti twagamba Uganda okuzimba hanga Heathrow hanga Kiyumba
kiterekebwamu ebintu ebiri fresh naga nti Kenya yazimba hanga nga egamba abasuubuzi baayo ffe tuzimbye kino ekiyumba kiina cooling capacity mwe bwe muleeta ebintu byammwe byonna ebya Kenya bituukira wano mu kiyumba nga bibeerawo nti clearing process e Heathrow bw'ebeera slow ebibyo bituuka kalatale nga bikyali fresh naye yagaa nti bw'otikka ovacado by then yagaa nti ovacado omunene abazungu baali tebamwagala nti naye bw'otikka ovacado okumujja wano ayengerera Heathrow ku tamino ogenda okumutuusa mu katale ng'olina mutunda ddondolo kubanga otherwise tebajja mulya naga nti kakati ebyo twabiplaninga nga tulina n'okuzimba hangers Amsterdam ne Bungereza naga nti eyo gye baali baagala fresh food ava wano ddi tuplaningira eggwanga bw'oba otunulira bwavu lyonna wamu okujjako gino emyoga na ani omulala gwe mukola ennaku zino baguma PDM. Richard njagala kutandikira kati zingako Uganda you see zingako Uganda otunulire I mean bino lwensooka okuwulira entandikwa mukwano gwange twakolanga naye ema nga adduse ku kyalo gye yali abeera e Kawempe naga nti nze nafuna ente mu ntandikwa naye yannema okukola ki okulabirira naye bagenda kunnoonya kati nga ye yafuna ente under the guise okubeera nti ye yali yasoma Botuzuwe Makerere bwava Makerere ng'asoma Botuzu ne baga nti ono alina skill ente ebeera mu zoo botane ne zoology nga bali balasesinga naga nti ono ajja neemulema juzi nina mwembadde nga bagabidde abantu emmwanyi babawadde ensigo za kasooli babawadde n'ebisolo actually oli yatugamba mu eriyemu gye baagaba ebisolo bagenda nga bagabye embizi bagabye ente bagabye n'ente n'embuzi baali badde e Kampala nga n'abagenda okuzigula loole egenda kubanga bamanyi nti bwe baziwadde either tebalina capacity oba batya okubabba because ekirala Mwanga ye yakitugamba wano nti okubeera n'ente ku kyalo ng'oli mu bulabe Yes, it is. kati obeera nayo nga weeraliikirira ewaffe ku kyalo babba ne batandika n'okujooga nga bajja ne batwala embuzi bazisalira na mu lusuku tebatwala na namba ne balekawo ebbaluwa nti ebyenda mulye abasaze basiraamu nga kikiri ebijaba gye banzaala nti ebyenda mulye kuba enda yonna nga bagirekawo nti ebyenda mulye abasaze basiraamu naye nga teri yafuluma naye nze kyogamba isi era ku kyalo kwaffe bajja ne bagabayo ente eza nadies naye baali bagaba gwe baawa nga talundangako nakamyu ne bamuwa ente ennene atandikiraawo era Katonda mu nnaku nga ntono ente yali yafudde dda naye nga kuliko abalunda tebaba nze ndowooza nze ebintu bibiri byezikirizaamu abatuwuliriza bansonyiwe ekisooka nzikiriza mu bintu byakugaba ffe twakula tulima kasooli nga tulima ebitooke nga tufunye ensigo kuva from anyone naye waka nga tesife balimi ab'amaanyi ku kyalo naye nga tulimayo ensawo 1,200 ne tutema n'amatooke 480 buli mwezi bino ebyogaba ensigo byali baddewo nga bizze mu kitundu ekifunye disaster netayinza kuba gavumenti esaasaanyiza biliyoni na biliyoni egaba nsigo buli mwaka era abawuliriza mbeetondera nze ndowooza nti ebyokozesa amaanyi abantu okukola abantu bye banenyeza ba colonialist twabiviiramu bwereere kibooko sigendi bagenda bakuba abantu ngenda kugamba nti nga tuva ntugende Karamojja kwewola ssente food security nti tulimira abakaramojja emmere ne banga ekaramojja bw'olima emmere olina ogikoola olina n'ogiharvestinga kasooli bw'otamugyayo nga tebamugyayo yes ng'omubasimbira n'omukoola n'ayengera n'omulinda n'akala ne mumugyayo ne mubawa buwunga otherwise tebagenda kufaayo tutuuka nakapiripiri community touch nga balimye vegetables cabbage ennyanya entula tebasobola bikonsuminga bingi banoonya market Mbale mbabuuza nti wano woku detach nga waliwo emmere nnyingi
nti abo batukuba bukubi ne tubalimira. Era I wrote a minority report in parliament nga mpakanya ekyokwewola ssente nga UPDF eri Karamoja ekuba abantu embooko balime. That's what I put in my report. Bakaramoja ne banyiigira nze ndowooza nti si nti tulina kukwata mbooko genda kuba abantu. Naye gavumenti eteeka okubaawo motivator, eteeka okuba. Minisita wa Buganda Abumayanja yangamba omugenzi, minisita wa Buganda owa health ng'atambula buli maka gateeka okubeera mu toilet pit latrine ne bamukazaako n'erya kabuyonjo nga baga nti mwangu okusima kabuyonjo anaatera okujja akamugwanya. Abantu baffe abamu see in a country where okustoppinga speed ku kkubo olina kuteekawo hamp kiswa kyennyini bamala kukiraba nti weekiri. Mulimu ebintu gavumenti byeteeka okukozesa amaanyi si kuviolatinga rights z'abantu naye okubakozesa batandika okukola oba motivatinga bw'oteekawo. Omukyalo omu yaŋŋamba yali muzungu wano yajja kukola research eri just basic kutunula nanga mu Uganda betting clubs halls abaana mwe babeera ziri busier than banks. Nanga you have a problem as a country nga abavubuka abato abakyalina amaanyi n'endasi banoonya za kuteeba. Teriyo system batwala kukola naye n'abagenda okuba tebali motivated kubanga nga tonabbanenya nagana vaawo nengene mukono okulima ebulimu nendowooza abantu wenguza ettaka nti banafu nenkwata miliyoni 3 nendima bye nalima ngendo bituna na bitunamu mu8 kati nemanya abaninanye nti wadde si banafu nendowooza bayise mu kyempiseemu. Kati gavumenti erina system yayo gyerina okusaaka amaanyi kwe kulanga abantu abalima bye balima babifunamu ssente. Omuntu ennaanansi 4 omutwalo ennaanansi 4 gwe tolimanga kukwagwa mu mukwatamigo ku Luganda. In fact bazigula nga tezinabana ku bana Kenya. Tajja haji wena kasolo simanyina bwe yalindoza ina ba scout barawuna kwa yankubire simu nengano gikwate na pereza ka message mu Luganda jagara gulana naso nendoza yagara kubatakali yange netwe singa na ngagule nanasi zange nga tezinaba ku kubera red yazirabirire zibemu bulungi ngagula musiri neche naso kinasoko okufiirwa bwe nali nasoka kasoli ne mukungula bulungi nga mungi naye nali simanyi engeri gye mutereka. So between okumutereka n'oku omusajja in fact wegayaza wakuma kakawunga yanyamba nangamba leta 10 mwaka unga wali wabakagula wa nafiirwa ebitundu nga 4 ku buli 10 kuka okukungula kwe nali nkungudde naye kyebadde njagala okutandikira ku bwambuuziza nti ekisooka akatali ebintu by'okulima bino byetuwugira tusobola kulima tusobola kukola ki. Nze nabadde mbagamba ankole mugira bewaffe bagenda kulekerawo okulunda bana babulijjo amata bagayiwa badde mukuba olwali wano nti gundi atusekerera Ruto ni amata bagayiwa tusobola. So ogenda okusanga abagenda bakyusa kati mpola mpola bagenda kuyanyama ente bagenda bazikyusa zigenda ku nyama because tusobola kubeerawo n'amata ente babatwalira coolers zino zonna diaries zituukira ddala ku byalo kibazo omanyi kyabadde agamba Ssemujju nti oba weetaaga okujja nze kyenkubuulira ekyokuyiwa amata nkimanyi ekyo sigamba nti mbuuzi bikadde kibazo mwandindese because ojja kunyiriza wano nga nze njiwa amata gange ojja kulanga nyiize nga gwewezija wano mpakyayi mukalu nga nze njiwa amata waka. So you know really it is so akatali kintu kisookerwako program ezagala okutumbula obulimi nga siraba ziteeka essira ku akatali. So bw'obirima ku season eno okungula nga tewali gye bigenda nojja kubeera nga Ssemujju ateekamu obukadde 3 najjamu kamu 8 oyo omuntu tajja kuddamu kulima. Yeah, but they are not going to kulima again. Baguma just hold there. Yes. Omanyi kyoli kye yali agamba nti mu pipi mwali mu program ng'ekola ebyo. Kyembadde njagala okugamba on paper programs eziri ku paper. No, mbadde ngenda ku example y'ente gye baleese. Nze bwe baleeta ente ze basooka okuwa enzungu nga bagenda kuwa maama wange Mugenzi ng'akyaliwo bagenda kumuwa ente 3. Bo balaba nti alina experience mu kulunda naye nga ye ente ze zalina nte nyankole ez'emiggo. Nengenda ne mugamba mama njasaba onsonyiwe naye ente njagala ozigaane
nze mwantu mangu okulunda ente wano nga nyina special permission okuva entale buli weekend nga nvuga eggaali neŋŋenda erubaya mu nte tosobola gwe maama kulabirira ente enzungu wadde bazikuweeredde bweriire zero grazing no way tujja zisoma netubeeramu okuwakana my father yali interested mu nte ng'ebyente tebimukwatako nakkiriza egi finally netucompromising nga nakkiriza emu naye expense yagibeerangako enfulumya gye yafulumyangako ku musawo ku ddagala bagitemere biki bakole ki ng'esinga ku zino endala zaabadde nazo n'akola ente ng'eri pet yafuuka pet mwana waka peace ng'agiyita busingi so nga kati tulina okusubsidizinga so kyempune oŋŋamba nti ezo programs oŋŋamba nga ziri ku lupapula ze mukolera UMI Uganda Management Institute gy'okolera nti mwe muli bamaneja bakabi nnyo zitukuba ebigo because bwe muba muzikola muba temuzikola lwakulowooleza ku muntu ave mu bwavu muba muzikola ku mmoleyo sente za World Bank za consultancy ntibalojja mwana jadoola mugigabe ne mugende babongereko nti mwapublishinze babongereko neddaala so ezo plan ziba tezigenda kukola wano wansi naye nga zisinga okulabika obulungi ku lupapula so oba okola obaki ekirala ekirala olina kyoganye mulimu ebiri basic ebiri very basic ng'okuwa omugama wange ente y'enzungu n'oŋŋamba turistocking ogenda kuleta restocking eteeso naye ente enzungu hold there Uganda Grain Millers bwe yali ekyaliwo nga eri part of the production system yayina granaries oba bino ebyuma silos ezambuka waggulu ng'ekuŋŋaanya kasooli n'emutereka across the country n'emugula of course twali tukyali mu command system naye ng'ekuŋŋaanya kasooli n'emugula n'emutereka sizoni bw'embeera embi n'ekomyawo katale bw'ebeera ennungi abantu ne bagula but right now gwe bw'olima toyina gy'omutwala naye nga bwe twogerera bangambye abalunda enkoko kasooli bamuimportinga kuva Malawi ennyaanya linagamba wano abantu nga biringa byakusaaga ennyaanya tuzimportinga kuva Kenya carrots ziva Kenya bangambye n'obutungulu bujja okuva e Kenya those are things we can do and then after that Ruto ye naakucontrollinga naga nti hold on toleeta magi naye ng'obukoko buddeyo old chicks ndowooza about 50% y'obukoko obuli mu katale nabwo buva Kenya no okimanyi mbadde Kenya nembeera Kenya bwe mbadde ŋŋenda mu katale wengula mbadde ngula bintu bya Uganda at least nga biri labeled Uganda nanasi za Uganda lumonde gwengula wa Uganda n'amenvu edizi so waliwo ebiva wano ne bigenda eri waliwo ebiva eri ne bijja wano but you see kyembadde nkugamba nti zino program zoŋŋamba ku lupapula bw'oŋŋamba nti ogenda kuleeta lwaki zimu entalo sigenda kuzireeta zembale wano naye olutalo lwe babadde basinga okumbeerako kati kwe kungoba okubeera nga nze representinga civil society mu nutrition movement lwakuba mpakana mba mbuuza gwe bw'oba obudgetinga ssente n'ate n'ofuna neziva mu USAID eziva mu America lwaki ziba za kugula nsigo lwaki teziba za kutereka nsigo Ssemujju abadde ayogerako sente oziyagala zituwa zijje naye sente bwe ziba zijja USAID ekugamba nti ogenda kugula nsigo improved simanyi biki ne mbagamba ezaffe ze twabeeranga nawe emyaka n'emyaka zibadde ki ne bakugamba nti ogenda kubeera ne orange fresh sweet potato ne mbabuuza lumonde waffe gwe tubadde naye abadde ki naye ali mu government commission assistant commissioner agenda kusigning agreement ye kuba ebeeramu tickets 5 ezigenda mu conference emirundi 5 mu mwaka ebeeramu double cabin empya 4 za kitongole ajja kufuna ne assistant commissioner ne principal officer ne airpool gye bayita airpool tugenze kuziika tugenze kwanjula tugenda kumpaga tuzayo abaana kusomera kubeerako furniture agenda kufuna entebe ezeetooloola kubeerako top up ya office dola 7 so project ajja kugikiriza ejje ngekugamba nti egenda kuleeta seeds era programu yonna ejja kuba ya seeds naye nga kyokola ocommercializinga nkugambye agenda ogise minister
nti amanye kiri mu agreement solicitor general yagisaawo empuliriza bagumu kiyumba kitaliimu nannyinimu. Because where things have changed, presidents have had their food stamp. Buli mulundi bwe twogera ku byenfuna ntera nnyo okweky'okulabirako kya Dubai. Buli mulundi era kimanya abantu bakikooye. Bagamba nti bagenda kuzimba economy on 3 T's: transport, tourism, trade. Buli kye bakola gwogenda n'otuuka ne bagamba nti kati bagenze ku mazzi kuzimbayo amayumba nga galinganga maapu y'ensi yonna. Kati bagenze kuzimba kino bulina kubakolera ku ebyo obudde ne buziba emitwe gyabwe. Uganda n'okutuuka olwaleero mwami Museveni tasalangawo alinganga subsistence farmer. That's how he runs the country. Nakugamba Peter, ekinshokinga ennyo nti Pakistan erina mango festival e Dubai batunda emiyembe gya miliyoni 10 eza $. Akatale bagenda ne bakazinira namu ne bateekamuko buli mwaka ne bakuŋŋaanya abantu okuva mu mawanga nti bali ku mango festival. eringa nyegege Tebalina kwerabira abantu. Naye wano mu structure ya Uganda twabeeranga ne amayumba okugamba muwala wa Museveni yali ajagala e London. Bagisulamu nga bava e Sweden bakoma ekitabo amaze okuwaama gavumenti nga bamanager be coffee bali best ku katale babeerayo bakeera kunoonya katale. Lwe twateekawo okupromotinga coffee wa Uganda Sale n'akiyingiramu ne kabonero n'agenda apangisa truck zino ng'ez'abayimbi eziyita ku kkubo ne bagirebolinga Uganda ntandika okutambula e Denmark egenda eyimba bagamba tebawogganirawo. Kagamba we twatuuka Uganda yayina